Yamubuuzizza ekyo kati omukazi naye nasooka n'awunga n'agamba sitegeza bwenkiddamu olunaku agenda kumbuza kyali kitya yali amalako oli yagambe mbu batugambe nti nno omulwadde abadde alina olugezigezi lungi nnyo nga babuuza nno omusawo omulwadde abadde alina olugezigezi lungi nnyo nga waba takwagala ng'agamba oyo simwagala gw'obadde omusanze otya ng'omukuba empiso babuuza musawo natulirengane neze kati solution gyenfunye nenga nasubiddwa solution ze gyenfunye eri emu ngenda kugenda mu kabirabira bwe tunaba tugenda okuziika ngenda kutemayo ebbanda buno bubanda obuleberalebera eserabeera mu press conference n'ebyo bibye mubuuzabuuza temutera kundaba ngenda kufunayo akabanda akalebera bwe kati nga mbeera nako mu nsawo esawo y'ebibuuzo weetuuka ngodde emabega batabani bo bonna babadde bayimbi ono ye lwaki teyayimba Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 973623885 Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kyonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi tukwebaza ne kusaba osigale nga ate ku mukutu kw'oli kale eno bagita St Joseph's Church ereza era nga abantu balage emmotoka tubadde wano wonna parking ene badde ejjudde emmotoka z'abakungu bazaade bazze okubeera nga ate bakungubagira muganda wa Dr. Jose Chameleon muganda wa Wizo muganda wa Palaso of course Humphrey Mayanja yes wano wetubadde ndowooza kuva twazze wano ku ssaawa zaabadde nga 6 paka ssaawa 10 tubadde tukyali ku nsonga ey'emu kale abantu nno bagenda beegira mpolampola namusajja wange wano Bukenya ki ekiriwo nakasente wafunamu alhamdulillah muntu yajja n'akasanvu okuva e Dubai kati ki ekikakutwala munnaye nafunirayo ebizibu naye baŋŋamba munakola omulimu gw'ekisiraani oli okola mulimu kipozi nakyangambizi ng'ogyokerawo Dubai gwe tokimente Dubai embizi gyeri nkakasa omulimu bebamu ku bakungu basokondago omukungu sawa jangu oyiteko wano mu ddiro tukubuuzeeko jangu tukubuuzeeko omayira bwe bizibu etulira jangu ono oyogereko eri ensi ogamba otya ensi kale bwe soogera naye katulabe ki ekigibaako bwebale kujja ku lumbe ndaba nayo banajja ku lulwo awe mutuuse watandika okulogamu kyembuuza gwe totya simanyi bw'oba totya ki ekikusuza mu nju Bukenya jangu wano tubadde ku lumbe kati badde era nnoonya amole gwasembye abamu basinga bagenze kakati tubadde ku lumbe olumbe luno tuliko lwe lwaleese okutusinga okutuvumya ab'amawulire ebibuuzo
era osanze ne Bukenya ono nga kyenjagala okubuuza abaana bakoze ensobi ki engeri gye mubavumamu baali balina kubuuza bibuuzo ki naye omanyi saagala nnyo tujjanjabe bakiyita batya sayins lino eggwanga lyonna lyafa mu buli department kakati media and art they are the mirrors of the society kati olwokuba abamawulire be bali mu kamera kati ffe tuwolesa okuggwa kw'ensi eno ti ne bonoogenda mu basawo edda twalina abamawulire nga batono naye nga kuliimu ng'omusajja ajja ku leediyo n'ayogera ebintu n'owulira nga maanyi nga naye batono kati bangi tewali bizinesi then tubogenda mu basawo n'ogenda mu basomesa n'ogenda mu bakulembeze so eggwanga kino abamawulire kye bakola okubuuza ebibuuzo ebyekisiru ebibuuzo ebyekisiru kuba tosobola kubuuza muntu nti okufa kw'omwana wo kwakusanzeewa ekyo kiri okke ozzaako ki era nze abakubanga akibuuzizza nze naalibaddemu nga ngenda kukola mbaga nzizaako kukola mbaga kugattibwa so ebyaddala every department is dead why abantu abasinga mu department ez'enjawulo actually it is a phrase from South Africa when wise men keep quiet stupid people become famous kakati mu mawulire mulimu abagezi balaba nga temukyavaamu ssente olw'ekonomi nga bweri ne bageesonyiwa abamu ne bayitamu baselekita William ne bagenda bannamulindwa ne bagenda bakomawo banti bwe bana bazze tutuliyogera nga bazze kakati abangi abaasigala nga abagezi bagenze kati kyetuyinawo ekyo ngera n'obolaba abasawo nti abasawo abagezi baabomba ne bagenda be bakiyingi kati betuyinawo asobola okwerabira makansi mu lubuto lwo nga bwolabera abasomesa era nabo baali nga batonedda naye nga kuliimu kati abaliwo birala so that is the society we tuli era omuntu zisaagala kugaa nti abamawulire batereeze wano ggwanga lyonna lyetaaga kutereeza kuva waggulu ku mutwe mpaka wansi ku bigere ffena tuli bafu lwakuba nti nze ndowooza yange eri nti nno tulina ekintu ekipya tulina ekibuuzo ekipya kye tumaakinga ne marking guide enkadde kibuuzo kyekipya ekibuuzo kya entertainment ekya entertainment journalism kipya ne tukibuuza soko gye Bukenya tukibuuza ne marking guide enkadde yeyabannaffe aba General News sayimo kati ekyo oli mukyamu amawulire gaba mawulire era ffenna amateeka agatufuga ge gamu alipotinga ku parliament amateeka gagenda nago aga 5Ws and H gagoberera agenze ku parliament agenze mu byobulimi agenze mu byobulambuzi agenze mu byokuzimba buli omu gyalaze okunyona eggulire amateeka agatufuga ge gamu era mu mateeka agatufuga mulimu ebintu byonna bye bimu sensitivity ffenna tukwatako nti owa mainstream wakwatira akaana ke batusizaako gw'obulisa maanyi n'akabikka face naawe owa entertainment kyogamba gwe ekyo kikkirizibwa gwe okukateekayo olw'okuba munaye tuli mu entertainment okulimba okuwa amawulire ag'obulimba mu mainstream kikkirizibwa neno tekikkirizibwa so ffenna tuli mu mateeka ge gamu mweve kwegamba nti omanyi nze ndi mukono kati omukono nsobola okukola ebyange then nga toli ku mubiri so amateeka agatufuga tewali marking guide nkadde tewali mpya ffenna kubanga ne bonoogenda mu mainstream tuyina kati ono omusajja eyafudde abadde omumyuka w'omuduumizi Stephen Kiggundu eyafudde kati oyo tumubale nti ali mu mainstream kakati ng'ogende wa mukyala we ng'omugamba kakati bawo yafudde ozzaako ki ekyo kyogamba bo basobola kibuuza kakati sensitivity okubeera sensitive n'okubeera human byafa lwa nsonga ekyabita kiki kyegambye nti eggwanga lyonna ffe buli muntu kati anoonya kitrendinga ekiro kitugendako katono nnyo owaayi ensonga ey'abamawulire buli omu agyogerako bubwe ogyogerako otya ensonga nti waliwo omukwano gwange yaŋŋambye nti Pastor Yiga
bamubuuza ku biwandiiko by'abakozi b'engando zabalaba bibakola ku TV tebiri professional ne bamugamba nti nno tuweereze ku biwandiiko by'abakozi bukati Pasaiga kiyakola nti naakubira kuba mikwano gye egya TV abalala bamuwe ndowooza akole editing aweereze mu UCC nga tekuli ayina oba okategedde kitegeeza nti abali mawulire bonna nga oli wagambye nti ba freelancer tekuli batono nnyo abali professional ate ababisoma tebaweebwa mulimu wabula abaweebwa emirimu beebo nti noono twamulabako ng'ayogera ku ka TikTok ajja sobola nga ebintu ebimu tebyetaaga kusoma tukizingiramu nti obuntu bwafa kubanga omuntu ataasoma ali ku kyalo ng'ali ku kyalo musajja wa ku kyalo bwe wabaawo omuntu afudde ku kyalo nga teyasoma kimwetaagisa kugenda mu ssomero okumanya nti bw'atuuka wali abaafiiriddwa asooka omuntu gwetiko ye yafudde bulwadde kye ebibuuzo ebiri relevant ekyo tekikwetaagisa kugenda okujja n'ogamba omuntu mu bulamu obwa bulijjo bw'olimu nti onabaddaga nti obutasoma buno abaliyo tebaasoma si bonna abamu obutasoma si kyekizibu mbadde nkyaleeta point background ya ffenna ne mwembeera mwe tukolera yeeviriddeko ebyo nti omuntu ate abantu abakola ebyo baba babisoma munnange tikitegeeza nti abasawo abasinga okuba ab'ekibogwe abakola eno mu practicals mu theory baba babisoma so it is embeera gye tulimu ya buntu kutuggwamu nti tetukyalimu buntu nti bajjajjaffe yatuukanga nga nembuwa mbadde mwewala na mutya kasite emmanga wabaayo afudde era teba endongo ng'ezikira tebalima nga tasobola kudda wali n'ayogerera mufu bisongovu baali bakisomawa so obuntu bwe bwatuggwamu then ne culture gana muwanga amagatte ge tuyina abaana okukula muganda si muganda musoga si musoga munyankole si munyankole kati ate akuziddwa TV emukuzizza abazungu babuuza Abamerika babuuza buli kintu kuba bo tebalina culture kati omwana bwafubutuka eyo ng'amaze obbiraba ku ibye babuuza najja wano n'atandika obibuuza wano so tulina kuddayo buli eyalaba interviews abaana ze babuuza kuddayo tufune ku buntu nti ne bwe mba nkola omulimu gwange nti etteeka ligamba ki etteeka ligamba nti nsooka kukola kumu lwadde n'ensaba ssente oluvannyuma ekitali bw'otugiraba oti embeera n'ekunyigiriza n'okifula the other way round so buntu bwe bwatuggwamu ne gye twava si kusoma kuba abasomye ate bafu nnyo wabuuza n'ekyabatwala ku ssomero ne weewuunya kitegedde taata eyo n'ensonga nayo ntuufu nene yange nayo ntuufu to some extent nti omuntu asomye era asobola ofumiitiriza kubanga eri bakusomesa n'omanya nti no kyeŋŋendako kikwata ku kino ate n'ensobi esookera ddala eviira ddala mu studios munda mu mainstream zammwe ezo munda mu TV munda kubanga abakikoze si ba YouTuber wabula ba mainstreamers kitegeeza nti nomusooka kuteekateeka muntu wammwe n'omanya nti omuntu gwe tugenda okusindika mu field okubuuza ebibuuzo eyo department agimanyi era waba agimanyi ne mumutegekera ebibuuzo by'alina okubuuza nti bino by'olina okubuuza ate ne waba olaba ng'aseeredde gwali mu studio osobola okukitemako n'ogamba wano waagenze wafu n'obijja ye nasigala ng'ayogera naye nga gw'okijjeeyo oba ng'eddoboozi olisse naye kati nabo baakireka bulesi balina n'enkola egamba nti nno bw'oba obuuza omuntu ekibuuzo olina omubuuzayo kabuuzo oba ngiyite nga climax akanasigala nga katrendinga kumbe kakwokesa nera akuba ate ebiriwo bye baŋŋambye ate mmwe Bukenya mwe mwabireeta abajja n'obusimu kituufu abaana bibuuzo babikoze eki babibuuzizza nebyadde bisobola okwewalwa nga tutuuseewa ku ofiisi ne bu vidiyo obutambula ate mmwe ababadde ba streaminga ku TikTok anti kakati ofaananyeeko bano abantu benalabye nga bavuma waliwo TV station radio station yemu erina bakameramani bagenda mubivulule bakuba abawala ebifaananyi nga bali bwereere nga bambadde bubi kakati omuyite omuwumba tuutu omu yagambye lwaki bakameramani ba rediyo eyo lwaki bakubako bali bwereere bokka baswaza ekitiibwa ky'abakyala kenga kati tunuulire ono assa atya wuliriza mu nnyumba yaabwe ne mu lujja lwabwe wuliriza mu kikomera kyabwe nga gye bambalidde ebyo ne mu mayumba gaabwe tewali buzibu the moment
bojja public amaaso kye gasobola okukitegeza ne kamera esobola okukikwata kakati gwe ekibuzo kyotayagala kigende ku mpewoyo ne wano tokifulumya kubanga ono ne wano batakikutowa akasimu waliwo agenda okiwulira avewo nakyo agende ng'agamba neno twali eyo sebo gundi nabuze ekibuzo bweki ne bweki kakati ono kyamuyambako nti yakisigaza kasimu kati gwe kyotayagala kitambule n'okukibuza tokola ki tokibuuza kati gwe bw'ogamba mbu bano ab'obusimu be bakitutte ne bakitambuza oli bwe yakyusa eri n'akisalamu gwe kyotayagala bw'otalaba bakuba ekifaananyi nga oyambadde bubi toyambala bubi jangu ng'oli mugomesi kale bakikube oba ng'oyambadde you can be sex and decent. Ate ne ku mikutu gya TV ebibuuzo ebyo byasigaddeko ebiri ng'ogamba nti aba TikTok bwe babitambuza just aba TikTok bajjeeyo kulabisa nti bannange ono yabuuzizza kano ne bakasala naye ng'ensobi togiwa bano abasazesaze ensobi y'abakozi. Gavumenti yatuwesonyiwa tubeere nnyo mu bintu ebitalina makulu era yo tebifaako naye omwana abakubanga awo yabuuzizza ekibuzo nga kirina engeri kikwatamu mu State House awo amateeka gaade gajja kuvaayo so kirekawa amole kigalekawo okubeera ng'ennaku zino abantu ba bulijjo kati be batuwabula n'okutubulira wekyagasanze kubeera kyagasanze kigayonooneka kati tekirina era wekyagasanze omukwonooneka era solowooza nti before that kibuuzo mutubadde balungi nnyo bebamanyi baba batwetaaga batulabe oba tibatwetaaga naye ate n'omuntu era okuvaayo ku trending alina kukolayokko bw'atyo kubanga n'amawulire bayitiridde obungi abaana baffe bonna basoma mawulire bagenda kukolawa kati alina okukolayo akantu ak'ensasagge ye tayagala kumanya oba kamutuusaawa oba kamussaawa kubanga engeri gy'obuuza omuntu nti nno kati owulira otya babuuza ku bibuuzo singa yamuzeemu nti nno ndi mpulira bulungi nnyo akyamufula yafudde abaana be mugenda bakola mutya era oli kateeka yaba mulekwa tugenda batta tugenda batta wali yabuuziza mukazi we ndi kakati gwe wakoma ddi okubeerako ne bbaawe bukenya nedda yamubuuzizza ekyo kati omukazi naye nasooka n'awunga n'agamba kitegeeza bwenkiddamu olunaku agenda kumbuza kyali kitya yali amalako oli yagambye mbu batugambe ndi nno omulwadde abadde alina olugezigezi lungi nnyo nga babuuza nno omusawo omulwadde abadde alina olugezigezi lungi nnyo nga batakwagala ng'agamba oyo simwagala gwe obadde omusanze otya ng'omukuba empiso babuuza musawo nga tulirengane naye ze kati solution gyenfunye naye nga nasubiddwa solution nze gyenfunye eri emu ngenda kugenda mu kabirabira bwe tunaba tugenda okuziika ngenda kutemayo ebbanda buno obubanda obuleberalebera esiterabeera mu press conference n'ebyo bibye mubuuzabuuza temutera kundaba ngenda kufunayo akabanda akalebera bwe kati nga mbeera nako mu nsawo esawo y'ebibuuzo weetuuka ngodde emabega mutabani wo batabani bo bonna babadde bayimbi ono ye lwaki teyayimba omwana yakibuuza lwaki teyayimba ndoza kamiliyoni kwe kukiddamu wano leero nti bannaye omusajja yayimba ne balwasibisali lwakuba lino nze bwe najja nga ndi serious nnyo ye n'abiddukamu ngenda tema akabanda nga mbeera nako bwe nti kubuuza kakati omugenzi wasemba kubeera naye ddi okusooka galambululo ya otegeeza otegeeza ki emboka egenda vugira bigambo ki byasembereku entertainment is about bulamu bwabuki bwa bulijjo bulamu bwo nti ku mbaga nga tugeze Saimo oli mukkiriza Bayibuli egamba buli kintu kirina obudde bwakyo n'ekiseera kyakyo kakati omuntu ng'akyali okunyolwa kukyali fresh very fresh tanawona ebiwundu tebinnawona waliwo bamubuuza bintu kati essaawa zino ebitambula bannange tutuuse wano Humphrey Mayanja yafudde maama tumulabye nga kitalo nnyo maama abantu abatulaba baagala kumanya waliwo enteekateeka yonna ebikyali awo as per that moment tomusforcinga kutandika kudiginga into a memory kikyosinga okujjukira ku mutabani wo kati
oli ye mutabani wo omukulu. It has been a journey of 50 years with the son. Kati essaawa ezo ali mu maziga amangi. Ebyo babibuuza wayise emyezi ne bwe giba mukaaga ng'oli yakkakana. Mulina ku bintu birala nnyo nga awulira nga omutima gwe gwetadde. Munaye kati hamfulo oyo kati watch it after some time. Naye not as if nze lwensooka muno mubitandise kati. Nze nsooka olaba ekibuuzo bwekityo twa maama wa Zalirwe yafa. Baba fulumya omulambo nali waka ku TV. Nalina TV y'ekibuto. Ate wala nnyo. Sagala ate baba yampa TV. Bafulumya omulambo we bati. Owa mawulire tuli ku TV. Basebole banyabo nga bwe twagambye tugenda backkeeping nga muli live era ati owulira otya kati nga mama wafudde. Nefunya bulungi mpola nenyingira wansi w'emmeeza nga ndaba ffenna batulaba. Nengamba mukama. Omuddamu nti nze mpulira bulungi nnyo. N'akakasa nti kyabuziza kifu. Ekyo tubikyenyiza okwogerako nti bakkiriza nnyo kamera okuyingira mu nju. Kamera zaayingidde buli wamu. Bakizidde oluvannyuma nti kamera tezirina kubeerawo. Tezina kubeera buli wamu nalabye basista wa Chameleone. Awo yagobedde ba TikTok. Yagobedde ba TikTok ate naye ne bamuwa. Olwaze ku TikTok naye ne bamusabuliramu. Ati kino kinali yalo okwogerako kwefu. Nti teri amanyalo agenda kufanya abantu balina insurance z'obulamu. Olowooza like big families like Mayanja family, esaazi ne yabakyagula ni the Centum family ennene. Tekyandibaddenga nga bwe kisooka nti nno omuntu nga yakakutuka lwalo arrangements esookawo nti bannange obuugi abagenyi abanaasooka. Ekintu kya PR ne side abo tebalina nabo kukitereezaamuko okumanya ono yayogera. Nakiraba nnyo mu baradio bakikola nga batagenderera ekituufu. Waliwo omusajja oyo oba omumanyi oba abayita kkojja buli kiseera yayogera. Era bakusindika wa kkojja. Kakati saagala twerabire nti byonna weebiri insurance naye okufiirwa kuba kufiirwa. Nemba muyina enteekateeka essaawa eyo buli omu aba yavuddeko dda. So it is upon you atali mu family okugezaako okukozesa humanity eri gye nagambye n'omanya kyekyokukola n'ekitali kyakkola. Because kati gwe ekyo wakiraba because wali outsider. Naye omuntu we bakubikira omuntu ne mba mbadde organized mutya musooka buli omu osobola osanga awo baabe yandibadde agamba nti kino kikolebwe bwe singa ayimiridde ng'obwongo bwe bwavuddeko dda kuba oli afudde. So saagala nnyo okukizza ku sayidi ya family. Ngamba kati lesson ku balala abatulaba. Anti lesson bo bikyaliwo tuyinza obutasobola kusomesa abaana bano ne bayiga. Naye ati bagenda maaso okubira nga batwanika n'okola ki. Nti essaawa zino gw'osobola okirowoozaako because si gwali mu ssenta y'ekizibu. Omanyi akabenje bwe kagwawo buli muntu aba amanyi okuvuga. Kakati lwaki teyagizizza eno? Kuba kati wane yamanyi lwaki okugulu kuno kwaganya okukyuka okulinnya ku buleeki. So kati kiri eriffe era kiddayo eriffe. Nkutte essimu gwe otuuka n'ogamba kusinziira ku nange nga bwe nandyagadde. Sandyagadde nga maama wange yakafa, tata wange yakafa. Muntu kuntunuzaamu kamera. Sandyagadde mulambo kugukuba kifaananyi. Ekyo teweetaaga kujja kikubuulira. Nti bannange mu famire yaffe tetukuba mulambo bifaananyi. Gwe wennyini gw'ogamba abantu bandyagadde basigaze memories ki. Sijja kuba mulambo kifaananyi. Wanga okuba omulambo bojjeewo memory y'omuntu nga tikatona akaaba tambula akaabye ogena omwana azoominga simana okoze ekifaananyi nga waliwo akaaba no zoomingira ddala bwati n'olaba ezziga nga liringanga mugga va ne mu kuziga jjukira era lindako era noono namwandu bannamawulire okumugendako yakaabye nnyo namawulire n'agamba awa tulendinga ono ayina abadde waayita omugenzi. Kamera nazijja ku ono maama n'agenda mangu n'amugamba nyabo gyebaleko omugenzi obadde omuyita otya nti bba wange jjukira yamuzaalamu omwana atya naye ate n'ayagala abuuze nti wayo obadde okyali naye oli yamuzaalamu dda nga yakava ne mu ssomero omwana. It's all about obuntu bo humanity n'omanya nti olaba kino essaawa zino tekikolebwa kiri agenda bibasomesa kikugendemu nga w'amawulire ogambe nti okusinziira ku kitiibwa ky'omukazi ono afudde kubanga
omuntu musobola okubeerawo n'omuntu nga wakitiibwa n'anywamu n'atamira ffe tubeera ku mikolo n'abantu abakozi aba government officials n'anywamu ng'omuntu n'atamiira kati mu kutamira ne babboyi be ne batandika emboozi zaabwe kakati gwe soolwa okuba oli w'amawulire ogamba otegayo akasimu bali mu free time vibe yaabwe bawewemula bakola ki enkeera aba ali mu suuti nga audio ye etambula buli muntu ajja kukisooka akisekerere naye buli muntu alinayo mitayimu ye okisegedde kyovulaba audio z'abakamiri nga beeyiribya ne Humphrey buli family beeyiribya okisegedde yafuluma dda naye kati gwaddamu essaawa zino okugitambuza bw'ogize no bw'ogize eri kakati omuwa ekitiibwa kati bavuddemu ebyo example njikuwadde muyina omuntu mukulu alina ekitiibwa kye mumuwa mu family ng'agenda asirituka ng'agweri ng'engoye zeefungula katulambula gw'ojjayo kamera ogamba senga nzijukiza muzeeyi Jema ono yabikanga ebirango twali ku Freedom City nga bamujjako interview bamuleesa mbu abeere mu sauna bwewujja ayambadde kana akantu ka sauna ne mukuba akamba ne mugamba abantu abamawulira abawano tebategeera weewujja empola kumbe baakakutte dda kati nze nali live nga sina giri gye nkola abaana bakuba security sorting nga ebikumpulira biri eno ate ke katambula kati gwabaka kubye gwe mbali ne ngane kati ono omutwe gukola okisegedde so ebintu ebimu tebyetaaga tutwala mu ssomero waliwo ebintu ebimu nga the 5 senses ezizo common sense zezikolawo n'ogamba Saimono essaawa zino ali mu mbeera bweti naye bwe muteekayo bwe nti bwanadde engulu agenda kirowoozaako atya abaana bamugula ku keesi atatawo n'ekirala abakoze ensobi eno teyabadde munnamawulire omu kyegamba nti obufu nga bonna bagiddamu bonna buli omu abuuza ebyekisiru ebyo ebyekisiru etwogedde tebyabuuziddwa omu naye kintu kirima naye omuntu kati for example ina TV neteekayo live olunaku lulamba nga muli mu kintu kyekimu nga toyina okwogera oba abaana bigamba babijjawa TV y'okuteekayo live tekirina buzibu because abantu abamuto w'amaanyi bw'afa first of all it is an honor baba TV ebeekuwadde ekitiibwa va mu kubeera nti eyagala content nakyo kitiibwa because ba DMX bwe baafa bagita batya bine bisowaani babita batya babagulirawo na channel namba ne bagituuma DMX nevange ekola ekyo kyokka eraga ebyo byokka byokka okuva bwe wafudde ne baddayo mu bikadde ne bakola ki paka lwe bali kuziika era bazijjako after some time ba Michael Jackson we bafa bosina nti TV emwadde bagulawo channel specific for that kuliko ekyo kyokka so asichipia it is an honor kuba bwe mutaalage abantu bajja gamba omusajja w'ekitiibwa bwatyo n'afa ne munnamagye yafudde teri yamulaze kitegeeza nti so kati yo TV terina buzibu nti omufu wakati nga tulinawo n'ow'amagye n'omuntu naye ku TV it is an honor naye it is an honor kati TV kiki tulina okukola TV let's invest in research nti ono mu feeding omanyi nti omuntu yafudde Humphrey yafudde temwesiba wano kulumbe wokka they are documentary kati mugenda kulaga olunaku lulamba ziri TV kyezikola nga batandika okunoonya yo ebintu ebyenjawulo ku ssomero gye yasomera buli ayina kakiripu buli ayina kakiripu nga bakaleeta then nga bakulaga obulamu bwe buze butambula okitegere anti kakati sente because sente kati essaawa eyo gwoyina viewership anenya tebikola sente biriwa mukaseera wobikola tibiraba anti temanyi lwaki tebikola sente because tetumanyi bikolamu sente essaawa eyo omuntu oyo nga yafudde ne mulanga nti bannanga okutandika nakati tugenda kuba tuli live tugenda kubalaga kino ne kino viewership bwerinnya essaawa eyo kampuni ogikubira essimu n'ogamba kakati wano mulabawo wano squeeze back yammwe ekola nnyo kampuni zisobola okujja on board for those 3 days ne mukolawo ka package nga kakeekyo
nga bwe balaga gwa mawulire gakola sente ngakola lwaki gakola anti lwaki gakola because mubaamu obulango ne squeeze bags kakati gwe marketing team yammwe mwe mufunye content n'ekitibwa mugenda kiwayo marketing team ekola ki yebase kubira essaawa eyo wagoni omugambe byonna bikole naye sooka olabe viewership talkability eri wano kuyisaawo buyisa wano essaawa zino nga bali mu kuziika okola ogenda kulanga sente zivuddeyo naye lwakuba n'omulanzi tagenda kujja because talabawo kye mulaga muli mu kulaga bantu beetambulira byabwe kyolaga ne YouTube kyalaga ali ku Facebook kyalaga wa TikTok kyalaga ne gwe genda olabe DMX bwe yafa bonna ababeera live the whole day Queen wa Bungereza wano we yafudde twamaze si kumpi wiki bbiri nga tuli ku kintu kimu babadde batulaga ngoyeze zokka kubaddeko ebintu bingi angeze enjawulo bwabadde ayambala ebyo byonna tuyina okubiti investinga mu sente mu family mubaamu abantu abali bosobola okwogera neno omugandi wa TV katwagalayo ango Humphrey abadde ayambala atya then nakugamba okay nakuwa ebifaananyi ebisobola okugenda ku mpewo then nakubulirayo n'abasobola okwogera then nofuna ba fashion designer kakati gundi olugwe baluyita batya sente mmeka aba bantu nokkirira ku Wilson yawo wabaddewo show ya kumpi ya dakiika aga nga boogera ku Humphrey yatandikira obulamu bwe nefe buli omu yeesibye ku twagala wali case views ezija wali case thank you kati musigaze views amwe n'ebivumo nabyo mu bisigaze abantu people ababade confused na abade ba Humphrey generation yene yaba 25 27 bazo batamutegera nyo 35 and ababa bamutegera ekibadde omanyi ga family as a family or Humphrey as a person. It's a collective responsibility because Humphrey ne bwandi badde yakola erinnya lye lesse mu mweje emyaka singa bano ligase tebajongerayo oboli awamanya tetegandi badde bwegati so ye ngo omuntu but neba nabayongerayo ligase ne baji continuinga ne kyeyongerayo kikoze kyamaanyi so alina kye yakola ngira omuntu yenna kubeera ne wamwe waliyo gwe batamanyi era abantu webagendayo wabeerawo abazze ku lulu abo ku kyalo be yasomesa nabo kadheni gwe noyambako okwongerayo ligase naye ye yakola eyiye Kamili najja n'agattako Wizo najja n'agattako AK47 yagasseeko ne mama waabwe leetalo ono naye n'agattako ne taata waabwe yeah so it is a collective responsibility buli omu alina kye yakola ekireeta abantu mu famire yaabwe kale neyaza Dr. Kwefu kale onsasula eri etya ba YouTube temusasula muroka watu waze na muroka sajja badde ina jalaga n'omugwango iba nayo genda wadu toyina gyolaga kubadodda wana eddala ovuga Subaru nadde nyina byenzo okubuuza nga byaffe byabuntu nabadde nnonyono tokyavuga wiishi awuliriza nabadde nnoonya gwe bwe nakulabye nadde maye mulumya bimu byammwe bwe nakulabye ne ngaasayimu kange ne mulabe awulidde tibogera ku mufuno obadde natunako mu kamera tekijjawo awo osaba sente byebibaawo ovumwa ojolwongwa omanyirwa ate ga interview be bagirina okumanya bajja kumpa sente ne kamera yawe bagidduseemu so awe tutuuse gwe kasita osaba sente ovumwa otyoboolwa akomyewo alina abasajja abali ku disop tobalangira kanange Judy Color Solutions Judy Color Solutions tukola ku byokulamba tulamba company yo esibono tutuka company ya kubo obulango ya buli kimu ne tebakoyisa bakumba abantu balala nga tiranga omuntu gwotwala oyogere ne kuzuwe na kex Judy Color Solutions ona tulisaba bi Shengamba lumutalira baye Bobby Wine namga yogera kwedi ekoizwe na kex abana bagagamero kati ekyokoze kyaki ato oyo ye yabuuza nno oyo yabuuzaako birthday kumbito kozi gwe wagamba ki mu kamera ono lumu bali mu kamera mwali muvaawa ngatuvaawa ku press conference ya Shiba de Sindi wagamba otya
Nkwagala nnyo taata. Naye musajja gwe. Yayogera ekintu ne mukama we gye yali n'agamba. Naye sokolinde. Akoze ekyo n'amukubira essimu. Omusajja ono n'amugamba omusajja yagamba omwana akoze. Omusajja ono lwaki atuleetera nnyo? Mwe baani? Abagagamera. Oleeta nnyo n'awateetaagisa. For example. For example. Je baleko kanzije bandika. Tosaana kukubeera olwa bigundi bya mukamaawo. Tumaliriza. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.